state eri mu kukozesa ggwe Frank Gashumba okusaanyawo obulamu bwa muganda waffe Jakana Nadduli ng'omuvunaana Sheikh Kalisa eryava ery'entuŋŋamo mu Western Uganda yakyemphasizing n'agamba nti Abaganda okuggyako nga babavunaana kisa kwagala kusembeza naye mu Uganda temuliimu ggwanga lisembeza nga Baganda. Omulambo guli mu nnyumba y'oguunya bw'ogenda kuziika mwana wa neighbor Ukraine bebasebatta bannayuganda okuva mu mwaka gwa Gyekinaana nga mu Yeekolera. Ukraine bebatta abaana ku 18 Novemba. Kyokka ekisinga okunnuma embizzi gye bayita Frank Gashumba nkiddamu you a pig mentality ekujjudde. Oli bbunga ku ttaka lya Buganda kwe wazimba mbuulira Abaganda bameka abalina ebyapa n'amayumba e Rwanda. Oluganda y'omu n'agamba gw'ojja mu kyalo yakujja mu kyalo yakuzza mu kyalo. Oluganda y'omu n'agamba gw'owonya eggere yalikusambya. Wallahi ya Mungu twawonya eggere naye mu ndaba ennyangu wallahi muli mu kutusambya eggere. Tubasiriikidde ng'avunaanibwa okwegadanga ku bawala abatanneetuuka ate nga bamusaayi gwe anti mmwe mwakola akajanja ne mukolekeza sayidi enkamba. Tuyinza okuba tetulina maanyi ga Mungu, tuyinza okuba tetulina makomera naye tulina amaloboozi katukulabise. Kakati essaawa eno temwateekerateekera magenda gammwe, tugenda kubasabula. Mugenda kufa nga muleekaana, mugenda kufa ng'empuunyiwuunyi, mugenda kufa ng'emponga byoya, mugenda kufa ng'ebijjankunini. Muliraanwa nywera tujja mutusigamu obukyayi naye kyosiga kyokungula. Bw'osiga omuwemba okungula muwemba mutusizeemu obukyayi naye munaatera obbukungula. Waluma n'ekibizi musimanya Nicholas Mugenyi otegedde oli mugenyi. Otegedde oli mugenyi mu Buganda weeyisenga omugenyi. Ani yali kijambye omulembe gwa Mini? Ani yatta Beni Kiwanuka? Ani yatta Jana Niwo? Bannayuganda enkumuliitu nze Yeekolera itonga mulindirire live ya Sunday. Frank Gashumba okukozesa obwana obuto ng'ate obulinako Obuganda. Frank Gashumba tukumanyiko bingi, tusirikidde bingi n'ebyokwegadanga mu musaayi kwotegedde kyentegeeza ebyokumasturbatinga. Akyalonze Omukama Katonda. Olunaku olwaleero ndi munyiikaavu naye ate ng'ebyo bulijjo tubisuubira ebigenda mu maaso mu ggwanga. Suba Kyagulanyi alina oluyimba baluyita Guma bwe yagambira nti bino bye waŋŋambye byankanze naye ate si byebiri awo ebitiisa kubanga bisuubirwa. Naye nga Frank Gashumba weefuddemu koko. Twali twasalawo tukuwunike tukuggyeko engalo naye kirabika omuzimu gwo gukyatulemeddeko gukomyewo mu paati 2. Era n'ensonga lwaki state eri mu kukozesa ggwe Frank Gashumba okusaanyaawo obulamu bwa muganda waffe Jakana Nadduli ng'omuvunaana nti musosoze mu mawanga simanya yayogerera abavandimu naye nga ye ali mu Uganda mwe mwava eri muli waffe. N'ogamba bannange bwe tuba tusosola mu mawanga musobola okuddako ewammwe ewagali busosoze mu mawanga. Ntera kyemphasizinga wano nti bw'oveewo nnyoko ne kitaawo n'ogenda mu maka ga neighbor toyinza kukkulumirayo mbu bakusosola. Singa mu maka ga nnyoko ne kitaawo waaliyo emirembe tewaalize mu maka ga neighbor otherwise nga sinnatandika bakomwendi bange
amagye gaffe mwenna mubeere bulindaala omulabe alaba tumuyinze atandise okutujjamu omu ku omu. Abaganda bagamba ti olusala ebyali ku nkolo lutera okulekera mu nyeera okwandaala. Kaabali ne Museveni tudde alinganga ayagala okusala ebyali ku nkolo mbutusaasaane ekitagenda kusoboka. Njagala nkugamba ebigambo bino Museveni, mu buli kyotukola kati otwongera maanyi, otwongera buvumu, otwongera kuba bumu, otwongera busungu. Museveni ng'era bwe nakugamba enjuba yo eri mu kugwa, oli mu budde bwo bwakawungeezi, ne bw'oneekwata ku bisubi, ne bw'oneekwata ku kitengejja tagenda kulemesa oba kuziiza kubbira, ogenda kubbira. Essaawa yeetuuse ennyanja ekumire, ogenda kubawamba mu zi drones mu biki byonna, naye nkukakasa otwongera buvumu. Nze Yeekolera Itongwa bwe nali nteeka feesi yange mu kamera zino nasayininga kufa. Bamama bange be nafissaawo, bakitange be nafissaawo, bakadde bange bonna ku njuyi zombi ebukojja n'ewaffe ku bujjajja be nafissaawo bakaaba. Mwana gweva mu bintu ebyo ogenda kufa, naye bagamba nasayininga kufa oba kuwona paka nga Uganda enunuse. Kaakati mwami Yoweri Kaguta Museveni ne bw'onookola ki, ne bw'onookola ki, togenda kutujja ku mulamwa. Ate kyetwatambaala tukimanyi. Gano amazzi ge tuwugiramu mawanvu ate makyafu. Eno ennyanja gye tulimu ejjudde zishaaka. Tusuubira okumiribwa, naye ate bwe tunaba tetumiriddwa naffe tusuubira okuzitta zishaaka ezo. Frank Gashumba kawulu kagezi, omusajja akozesa masturbation. Frank Gashumba kawulu kagezi, omusajja akozesa masturbation wamu ne mukamaawo nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Bannange ekisa kyaffe, obukakkamu bwaffe, obulungi bwaffe, obugonvu bwaffe temubitwala for granted. Mutuvuma obusosoze naddala ffe Abaganda, naye njagala Munnayuganda ogende ng'otunuulira regions za Uganda zonna, olabemu Abanyarwanda bannansangwa mu region ezo bali bameka, then otunuulireko ku region ya Buganda olabemu Abanyarwanda bali bameka. Bw'olisanga Omunyarwanda mu Western oba mu Northern, wallahi ali bagenzeyo kunoonyayo kawogo, bano abakolakolayo obuduuka, abalala babeera bambega. Naye Abanyarwanda abakadde abalina ne ku bibanja obasanga waffewa mu Buganda. Kati simanyi oba ebigambo byonna bye mwogera mubyogera kifuula nnenge, mubyogerera mu kyennyume nti Abaganda tusosola mu mawanga. Nga mmwe bwe mbalaga nti ku ddyo gye muyita kkono, nga bwe mbalaga kkono gye muyita ddyo, kubanga wano tewali ggwanga mu Uganda lisembeza ng'Abaganda. Ne Sheikh Kalisa eryava ery'entuŋŋamo mu Western Uganda yakyemphasizinga n'agamba nti Abaganda okuggyako nga babavunaana kisa kwagala kusembeza, naye mu Uganda temuliimu ggwanga lisembeza nga Baganda. Frank Gashumba gwe wennyini olina ebintu wano ewaffe mu Buganda by'otalina gy'oyita ewammwe. Kitaawo yalina ebintu wano ewaffe byagalina waabwe Rwanda oba ewammwe e Rwanda. Then omuntu omulungi okusinga ffe mwagala aliwa. Lwaki njogedde ebigambo bino baganda bange? Frank Gashumba Museveni gwali mu kukozesa okusira Jakana Nadduli, era bwe yakozesa okusaanyawo Jakana Nadduli bwali ku bodaboda Mukama nazzabibye okumutta. Era Frank Gashumba yavanga yakyemphasizinga
singa gwafudde bamuvunaana obusosoze mu mawanga, bamuvunaana okuvuma abavandimwe oba okusosola abavandimwe. Frank Gashumba, nina ekibuuzo nga sinnagenda wala. Bannayuganda bannange, tusemberera deeti ey'ameefuga. Mbu mu Uganda twefuga ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 1962 mbu twefuga. Naye mbuuza ddala kituufu twefuga? Kuba ndaba ebikolebwa ku bannansi olunaku olwaleero byerimu ku byakolebwa gavumenti z'abakabulu mu ggwanga erya South Africa. Ti abazungu battanga bannansi olw'okwogerako ku bibaluma. Ba South Africa bangi bawanikibwa ku bulabba, abalala bangi baasibwa mu makomera paka mwaka gwa 1994 lwe baafuna obwetwaze nga Nelson Mandela ayimbuddwa. Essaawa eno mu Uganda bagamba twefuga, naye sooka weebuuze omugwira atandika atya okugezaako okutta munnansi ayogeddeko ku bitagenda bulungi, enkya n'otugamba twefuga. Omugwira era ng'akyembasayizinga nti muvandimwe atandika atya okutwala omwana wa Uganda mu kkooti, then enkya n'ogamba nti twefuga. Abange ddala munnayuganda yali yeefuzeeko, era kkooti za Uganda zitandika zitya okubanga zitwalibwamu misango. Musimanya abavandimwe naye nga basiba bannansi, bakooza bannansi kajiri. Era eyayita omuvandimwe atuuka atya okusanga jakana nadduli ku bodaboda n'amutomera amutte. Abange waliwo enjawulo wakati w'enfuga ey'abakuzi ab'amatwala ne bano. Era njagala obuulire ggwe munnayuganda yali yeefuzeeko, kubanga ndaba abalina omugabo mu nsi eno abalya ku keeki y'ensi eno si bannayuganda. Bannayuganda mu nsi yaabwe batudde ku ccupa ntemeko, ate era bakoozebwa kajiri. Naye kyonna kye kiri ekikutta obudde kigenda kubutta. Wallahi ya Mungu, bantu mmwe ekisa kyaffe mukitutte for granted. Ekisa kyaffe baganda baffe mukitutte for granted. Era mugenda kusombera baganda baffe abanyarwanda abalinamu ak'obuntu akabasa, kubanga omusango gw'emmese enkulu guttisa n'ento. Bwe nsanga emmese mu nnyumba ng'olugoye lwange baalulidde, wallahi sitaliza nti eno nto kangireke, nkulu yeyalidde olugoye lwange. Olwalimu mulowooza mulwanyisa kusosola mu mawanga, naye ate mukkirize muli mu kupromotinga okusosola mawanga, muli mu kutunyonyogera oba muli mu kutukwata ku firingi zaffe ez'obusungu mutwesooseeko olutalo. Oli naagera n'agamba abaganda basiru ne bw'obakola ki tebanyiiga, naye tyanga nnyo omuntu omusirise, tyanga nnyo ekitonde ekisirise. Bantu mmwe tubasiriikiridde ebbanga n'ebbanga, naye ekigenda okuva mu y'ebiraka temugenda kukyagala. Ekigenda okuva mu y'ebiraka basajja mmwe ne bakazi mmwe temugenda kukyagala. Mututulugunyizza nnyo mu nsi yaffe, mutubonyaabonyezza nnyo mu nsi yaffe, ate nga mwe abatubonyaabonya ye mmwe abantu betwayagala ennyo, ye mmwe abantu betwasembeza, ye mmwe abantu betwawa n'ebika mu miziro gy'Abaganda. Naye olunaku olwaleero ekisa kyaffe mukitutte for granted. Omuganda agamba Sekawake weeyolera enteega ke kazikuuma. Omuganda y'omu n'agamba
mkyalo yakujja mkyalo yakuzza mkyalo Omuganda y'omu n'agamba gw'owonya eggere yalikusambya wallahi ya Mungu twawonya eggere naye mundaba ennyangu wallahi muli mu kutusambya eggere tubasiriikiridde ebbanga ddene mubitukoze byonna ebbanga ddene naye ekyamazima waliwo ekiseera we kituuka n'omusirisa ennyo n'avaamu ekigambo omukazi ewaka osobola omukuba n'oyenda naye ate atuuka time n'agamba ekimala kimala naye n'akukwatira makansi n'akukecurako obusajja kubanga omupushinze to the wall n'anyiga n'agamba naye onankuba alowooza nze ndi punching bag sisobola kumuddiza onantulugunya alowooza nze ndi punching bag sisobola kumuddiza oli nagamba nti ekivunaanya jakana nadduli kusosola bavandimwe naye ngono gwe bamuma okusosola abavandimwe ali mu nsi mumusanze mu nsi bwe muba muwulira tubasosola nnyo bwe muba muwulira tuli babi nnyo mugende ewa Kagame mugatta olulimi mugatta omusaayi mugatta ennyindo eziringa ez'empunu ffe mutuviire bannyindo nga singa bwe mutera okutuvuma fe ababi ng'ate era tweyisa bubi mutuviire kummwe tewali bwe twakubirako ku ssimu nti jangu otubeere mwajja mu mpuguma ng'amazzi ga mukoka mwajja musuŋŋana ng'embizzi z'omu nsiko ne tubaaniriza ne tubawa ebika ne tubawa ettaka ne tubawa abaana baffe ne mutuwasaamu ne tukola oluganda Ssemaggundu naye oluganda lwe twakola muli mu kulumenya kyokka ekisinga okuba ekyennaku nti baganda baffe abamu mummwe bantu balungi naye muli mu kubatyabira akalimu obuwuka muli mu kubatyabira akalimu obuwuka naye omuganda agamba nti endiga bwekoteko etyo omutwe tekitegeeza nti teraba nte gye zigenda endiga bwekoteko etyo omutwe tekitegeeza nti teraba nte gye ziraze wallahi buli kimutukola tukiraba buli kyemutukola tukiraba naye ekinaava mu y'ebiraka omuntu omusirise bw'asalawo okunyiiga akumalirako obusungu bwe nabagamba omukyala lwanoba kyomukoze ku olwo si kyekiba kimunobesa naye byozza omukolakola mina shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse Ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Z'omukolakola bye bimuleetera okunoba bw'abigattagatta n'alabanga takyayinza. Namwe olunaku olwaleero bye mutukozeekoze ze nandirowoozezza nti bimala. Era tuli bazinduukiriza ekyo kye mulisemba okukola si ensonga lwaki tugenda bazinduukiriza. Tugenda kuba twagattagatta ebintu bingi nnyo tubazinduukirize tubajjewo. Ajjakana nadduli mubakoze muti Kabaka Ssaabasajja Kabaka mumuwadde obutwa abalangira mubakoze muti ttaka lya Buganda mulibbye ttaka ly'Abaganda muli bajjeeko kyokka ekisinga okunnuma embizzi gye bayita Frank Gashumba nkiddamu you a pig mentality ekujjudde. Oli bbunga ku ttaka lya Buganda ku wazimba mbuulira Abaganda bameka
abalina ebyapa n'amayumba e Rwanda. Oyina faamu e Masaka ng'era bw'otera okugamba. Mbuulira Abaganda abalina faamu e Rwanda. Mutwesooseeko mpola. Nkiddamu mutwesooseeko mpola. Mugamba tupromotinga ekittabantu nti Jakane abadde apromotinga kittabantu. Naye ndaba mwe muli mu kupromotinga ekittabantu. Bwe kubanga ekittabantu kyekinaaba takkuluzaako kijja kujja. Olabe wammwe Rwanda kyajja. Bwe kibanga ekittabantu kyekigenda tutakkuluza ku mbizzi mmwe kijja kujja. Kubanga mmwe temuli banjawulo nnyo ku ffe. Naffe twagala mu mbuto z'abanyaffe emyezi 9 nga mmwe. Naffe tulina omusaayi nga mmwe. Naffe twava mu sekisi nga mmwe. Nneme kulowooza nti mmwe muli banjawulo nnyo ku ffe. Nti mugenda kututta ffe nga tusirise busirisi. Mugenda kutuwamba nga ffe tusirise busirisi. Oli naye yasaambirira ng'embizzi. Frank Gashumba ekyamukwasizza kuvvoola oba kusiga bukyayi na kuvvoola bavandimu. But omusango ng'ogwo guleetesa drone ne bakwata ng'omutujju era omuyeekera. That is the question. Omusango ng'ogwo guleetesa drone ne bakwata ng'omutujju era omuyeekera. Omusango ng'ogwo gukubye emiggo. Omusango ng'ogwo gukuteekesa okutuuka okuba ng'ovuga booda baagala okutta. Mulwana ntalo zammwe naye muzisitandise okuzivumbiikiriza mu Buganda nga mutusigamu obukyayi naye kyosiga kyokungula. Bw'osiga omuwemba kungula muwemba mutusizeemu obukyayi naye munaatera obukungula. Waloma n'ekibizi musimanya Nicholas Mugenyi otegedde oli mugenyi. Otegedde oli mugenyi mu Buganda. Weeyise ng'omugenyi. Leka kwagala kukozesa ttooyi ya mu kisenge kyange. Otegedde munnange. Otegedde. Otherwise obwongo obukulinga ekidoli kyeruzira. Ojja kifuuwa okizza munda. Gino emisota gy'oli mu kwekiika bagiyiridde amafuta. Ate era mikubeko. Frank Gashumba tukumanyiko bingi. Tusirikidde bingi. N'ebyokwegadanga musaayi kwotegedde kyentegeeza. Ebyoku masturbatinga. Teri musajja masturbatinga abamu na magezi. Omusajja kasitataniko ku masturbatinga. Era obuwongo bwe buba bwandayutinga. Kubanga buli lwafulumya amazzi ago ag'ekisajja nga kagenda bwe gatambuliramu obwongo. Frank Gashumba entegeera yo era y'abasajja bamasturbatinga. Omusajja asobola okwebaka ku baana abato ng'ate ba musaayi gwe. Omusajja omufere asobola okutta musajja munne ng'adirize ne mukazi we batwala ebyobugagga bye. Frank Gashumba, enough is enough. Ojja kuleeta ennyindo yeeyo eringa eggomoola y'ebizibu, eringa akanaala, ensingo zammwe ezo eziwerako effuuti, akabuto akakuzimbaganye ng'akanyweddwa. Togenda kutuleetako bubuto bwa malwa. Nywa amalwa ago kuta. Naye togezaako okusiga ensigo gye bayita obukyayi. Eno ensinga si nnyo nga muli mu buyinza. Naye ensi efunda nnyo olunaku lwe tuli bagenda bawuttula. Eno ensinga si nnyo nga muli mu buyinza. Singa nkubuuza bavandimwe Kingdom byekukoledde n'ebyokunye mu Buganda Kingdom, wallahi ya Mungu Frank Gashumba teka ku mizani bw'obaamu amagezi. Pima olabe wawo osinza okufunira ebirungi. Ssekabaka weeyulira.
takuluma enteega. Naawe today oli mu kutuluma nteega naye lindako ekinaava mu yeebiraga. Mutupudde abasiru, mutupudde abaaje bammwe, mututulugunyiza, mutuwambye, mutuse. But time is coming. Omujega agenda kugenda Ekkololo nga mwenda Okitoba. Mutujaguza meefuga. Bannayuganda beefuga. Naye nga twali twefuzeeko ddi. Kubanga ne muli mu kukola today tebirina njawulo na bakabuulu oba abazungu abafuzi b'amatwala bye baakolanga South Africa. Abafuzi b'amatwala bawanika aba South Africa kalabba abo nno be battiranga mu kamera. Naye waliwo be battiranga off camera ne batemula batemuli. Abo nabo tomooni sibala. Abo bangi nnyo sibala. Ebyali eyo bye ndaba bye muli mu tukolako olunaku olwaliiro. Omugenyi najja mu makaago n'akuweeramu amateeka ku ky'olina okwogera. Omugenyi n'aliisa abaana b'empitambi wabula bw'oyogerako n'akukwatirwa ejjambiya. Bw'oyogerako n'akugamba guno musango gwennyini tolina moral authority eyogerako makaago ku bibi bye. Twatoyogera bwogezi ttabo yoyogera ku bibi byakukoleddeko makaago. Bwe mba sirina moral authority eyogerera mu maka gange ngenda kwogera mu ganneyiba zinandirowoozezza nti ekimala kiba kimala. Batufu tubaddeko naye mulinde ekigenda okuva mu yeebiraga. Frank Gashumba nina bwino gwe nnyenda okuleeta alimu okwegadanga ku mwana ow'omusaayi gwo. Wallahi linda mu wiiki eno yennyini ku lunaku lwa Sande ngenda kuleeta bwino kwoyo ng'avunaanibwa okwegadanga ku bawala abatanneetuuka ate nga bamusaayi gwe. Anti mmwe mwakola akajanja ne mukolekeza sayidi enkamba. Tuyinza okuba tetulina maanyi ga Mungu, tuyinza okuba tetulina makomera, naye tulina amaloboozi katukulabise. Nabagamba bw'olinnya ku mbwe yeebase n'ogirinnya omukira bwe kuluma guba gusinze gwe. Frank Gashumba nnindirira ne bwino oweekagadanga ku baana abatanneetuuka ng'ate obalinako oluganda amaaso ku lutimbe olunaku lwa Sande. Eno generation nkyamu esobola okulwana. Ze nabagamba ndi musajja musiraamu, liiso ku liiso, luyi ku luyi, teke ku teke, kivumo ku kivumo. Siri mu Katuliki. Bwakuba lina ettama kyusa ne ku ttama eddala akubi. Ze si bwentyo bwendi. Minisita wa Museveni, Severino Kahindo Otapiiri yagambye His Excellency Bobiwine aba Ukraine bawagira obenkyera akola abaddugavu ng'olutalo lwakatandika n'eŋŋamba labeeno Godzilla King Kongo. Bobenkyera akola abaddugavu ng'olutalo lwakatandika. Aba Ukraine be batta Rita Nabukenya, aba Ukraine be batta Dani Cheyune, aba Ukraine be batta Frank Sentesa, aba Ukraine be batta abantu ku 18 ogutemu gukabisa nga gutta baddugavu bannaagwo. Guvunaana ba Ukraine kutta baddugavu. Ogubbi kabisa ogutemu kabisa nga gutta abaddugavu bannaagwo. Essaawa emu ku ba Ukraine abatta abaddugavu. Omulambo guli mu nnyumba y'oguwunya ng'ogenda kuziika mwana wa neighbor oli musiru. Omulambo guli mu nnyumba y'oguwunya ng'ogenda kuziika mwana wa neighbor. Aba Ukraine be basebatta bannayuganda okuva mu mwaka gwa Ekinaana nga mu Yeekolera. Aba Ukraine be batta abaana ku 18 Novemba. Aba Ukraine be balina Rita Nabukenya ne bamutta ne Frank Sentesa ne bakuba ne Dani Cheyune n'amasasi. Balina Ukraine abakuba Yasini Kauma
nze nkolagana ne neighbor omutemu atuusizza obutemu ku bannange then okolagana n'omwana wa kitange n'ennyabo eyasse muganda waffe ebyo bisiŋŋana Aba-Ukraine bwabada mitima gya bumyu gw'olina gwa mbizzi mwe muyina gya mbizzi ebibi bisiŋŋana olw'okuba mukirabanga babatuddemu mukwatibbwa obulimmawo ekintu kibatuddemu mutandise okugjayo articles protocols mutandise okutaganjirwa ku bwongo mutujjukiza ebibi by'Aba-Ukraine kyokka nga mwe musinga Aba-Ukraine obubi mwe musinga Aba-Ukraine obutemu kyokka ate muli bakkala zaffe n'obutemu mubukola ku bakkala zammwe ovunaana otya omweru okutta omuddugavu muli mukwata ku kisubi but your time is up newemunedde articles azawandiikwa mu Bayibuli oba mu Quran oba nga Yesu yazogera oba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tewali kibawonya tewali kibawonya your time is up mugenda kutigumbulwa tewali kibawonya mugenda kutigumbulwa mutuuse okusasulira ebibi byammwe byonna bye mwakola omanyi ebiseera ebisinga bw'oba ku mulimu ng'okola ddala nga si gwa nnyoko oba gwa jjajjaawo oba gwa kitaawo ojjukirangamu akaseera bwe bali kugoba ku mulimu ogwo weebuuzangamu akawunti yange erinako ssente mmeka nina kyabugagga ki nterese kyenkana ki nina kaki tudde bwe bango bakentandikirako mwe mubadde nga mutufuga obumbula n'okututta temwalowooza kaseera kano kagenda kutuuka ng'ensi yonna ebakooye ng'ate mulaba foosi yonna ebakuba eri ready munaatera okugenda kaakati essaawa eno temwateekerateekera magenda gammwe tugenda kubasabula mugenda kufa nga muleekaana mugenda kufa ng'empuunyiwuunyi mugenda kufa ng'emponga byoya mugenda kufa ng'ebijjankunini muliraanwa nywera tujja ne bw'onaakwata ekisubi nywera tujja tugenda kubasabattula tugenda kubasabattula tugenda kubakuba Bobiwine Ukraine gyobagira omanyi abaddugavu be yatta ng'olutalo lwakatandika n'omutunuulira ng'ayogera abologa bw'asesema Ukraine yeyatta Lita Nabukenya yeyatta Dani Kyeyune yeyatta Franka Senteza yeyatta Yasini Kauma yeyatta Nabagesera yeyatta Sweet Pepisi yeyatta Bobiwine yeyatta ku 18 omusirikale owa military police yakwata battalion akatambi mukalina n'agikuba Sweet Pepisi mu mutwe awe ekyanja kitundu by'entinda salaba nti oba yali mu Ukraine nalaba yali muddugavu ngamu kakati totujuliriza kuziika mulambo gwa neiba nga nekitaffe yafudde mu nnyumba leka tukaabye kitaffe mukitiibwa Museveni yakoze statement olunaku lw'ejjo labadde lwakujjukira Ben Kiwanuka eyattibwa mwaka 1972 n'agamba yanyiigira nnyo Ben Kiwanuka oba anenya Ben Kiwanuka okukolera gavumenti ya Amini ng'era okyanoonya yatta Ben Kiwanuka n'abagamba wano oyo yatta Ben Kiwanuka avumaganya Idi Amin Kalyodde n'agamba yanyiigira nnyo Ben Kiwanuka olw'okuweerereza mu gavumenti ya Amini ate nga Amini yali dictator. Don't forget oyo mu mulembe gwa Amini yali mu Yeekolera mu kibiina kya Pronasa Tanzania okyanoonya yatta Ben Kiwanuka avumaganya Amini okyamunoonya
eyatta Beni Kiwanuka yatta John Kagezi kubanga eno Idi Amin tetwajja naye atera waliwo omulamuzi eyafiira John Kagezi eyatta General ye yatta Muzaata Museveni okiwakana nti siggo watta Muzaata okiwakana nti siggo abadde akuba abasiraamu amasasi Idi Amin twajja naye oli mukuripiitinga bukodi obwo anyigira nnyo Beni Kiwanuka okukolera mu gavumenti ya Amin gattaga twajja funa ansa ani yatta Beni Kiwanuka Idi Amin tattanko ku Beni Kiwanuka Idi Amin tattanko ku General oyo yabatta Museveni go wabatta kubeno Idi Amin taliyo naye ate ebikolwa bitwalabanga ku Amin gyebiri wamutuuma Kijambia ye yatemula ab'e Masaka twajja naye musango omupya gwe gusala emikadde ndowooza mutegedde ani yali Kijambia omulembe gwa Amin ani yatta Beni Kiwanuka ani yatta Jananiwo ebannayuganda enkumuliitu Yeekolera itonga mulindirira live ya Sunday Langa Gashumba okukozesa obwana obuto ng'ate obulinako Obuganda katuzuzumbe sire bulungi mweraba tambuza vidiyo eno bagambe nti ku Sunday ndeeta bwino wa Frank Gashumba ow'okukwata obwana obuto obutanneetuuka ng'ate abulinako n'Oluganda musire bulungi